Eke babuwe okulembera eggwanga olina okubeera n'obwongo n'obutetenkanya nga bwanjawulo nnyo ku bw'abasigadde. Ekyo kituufu nnyo, kituufu ddala. Kakati nina akatambi wano kenjagala bannayuganda basooke balabe tunaba kubeera nga tusimbula n'obwegendereza tukomewo obalamuse tusimbule omulundi gumu. Tewali buzibu. Enteekateeka y'eggwanga erina okubeera mu visionary, mu vision, mu ndabawala ey'omukulembeze. And in Robert Kyagulanyi Ssentamu tulaba omukulembeze asobola okukyusa Uganda. Eke babuwe okulembera eggwanga butereevu kitegeezo ina kubeera mugezi ddala kubanga abantu ba bulijjo babeera bagezi gwena kubeera mugezi ddala ng'obasingira ddala. Eke buuza kwatuuliriza tusimbule akaleero. Bannayuganda mbalamusizzaako mwebale gye mutuusako engalo okusingira ddala neebazaabo abalwanirira ensi yaabwe, abalumirira eggwanga lyabwe, abaagala ensi yaabwe, abali okumpi kossaabo abali ewala. Mukutu gwa muntu wa wansi gwa nkyukakyuka gulwanira ddembe lya muntu ogw'omuntu anyigirizibwa. Fe Uganda Media ne EKTV Media Uganda tukigasse. Eke olunaku olwaleero Jeno Muhoozi bimaze okubeera nga bimubijjira bimuddugalidde. Abasajja b'eggwanga erya Bungereza n'erya Amerika beegattidde wamu ne bakawaŋŋamula. Nga bw'okimanyi Eke nti bano balongo omu talekerera munne. Omusajja Generaali Katumba Wamala amaze okubeera nga avaayo n'akakasa ebigenda mu maaso era n'atangaaza ensi. Obunkenke n'okusattira mu State House olunaku olwaleero bye njagala otangaaze bannayuganda. Omusajja Mayiga ampuliriza alemedde matu ag'abannayuganda n'okubeera nga abalemerako ayongera okubeesibako buli lukya. Ezo diversion eziwedde emirimu. Kakati nno tutandike ne Jeno Muhoozi kane Rugaba. Mbadde njala tutandike n'abasajja bano abaguddewo ekibiina olunaku olwaleero. Babasajja PFF be basajja abaali bamanyiddwa nga aba FDC era ekibiina kino kigenda kuba kikolebwa nga president wakyo amanyiddwa nga Lukwago Alhaji Elias Lukwago era yamaze okubeera nga akironkinga. Kakati nno ebigambo bino mu katambi akawedde akambo biri emabega twabikubaganyako ebirowoozo ne tubyogerako ne tubibulira enseeno. Wajja n'otangaaza sebo tubagamba nti abasajja bano tebaliwo okuvuganya mwami Museveni era ekyo ensi yonna ebeerenga ekimanyi wabula baliwo kusiba mwami Museveni ne mutabani we ne famire yaabwe mu buyinza obw'eggwanga Uganda. Tebalwanirira ffe bantu wa wansi. Tebalwanirirangako muntu wa wansi kubanga ebigenda mu maaso byonna essaawa zino byo byennyini bye baagalira ddala. Emyaka gyonna gye bamaze batwala abali mu woko tuwaaka abasajja nga babanyize basajja nga bakaabye babeera ku sikuriputi era byonna bye bibakolwako bibeera bigenderere bibeera bipulaninge bibeera babimanyi bo kennyini ndikola bwoti okole ne bwoti bakole be bati ensi esobola okubeera nga erowooza nti oli bwoti kubanga mwami Museveni yasooka n'akimanya nti okufuga Uganda kubanga ye afuga bufuzi takulembera nti okufuga Uganda ng'amaze okumanya nti abantu bamukoye tebamwagala alina okufuna omuntu abantu gwe baagala kakati amuteeke mu bantu omuntu oyo abeere ng'akola opposite we ne Museveni nga Museveni kyakkiririzaamu omuntu oli takikkiririzaamu era nga Museveni kyagamba nti yes ng'oli agamba nti no kakati abantu bano era nga abalagira abawa n'obukuumi kitegeeza abantu bano nga bakanya kuwa abantu essuubi ate litaliiyo bo baliwo okubeera nga babawa essuubi kyova olaba buli kulonda okujja tolabangayo opposition nga bakkiriziganyiza bonna beegatte nga mawanga aga Bulaaya ndi twegatte tukole ekisinde kimu tulwanyise gavumenti eno eriko tuyijjeko wabula buli kulonda okutuukawo wabeerawo abeesimbawo nga bapya ne bagulawo obubiina obupya ne bajja nga bali independent ne basobola okubeera nga mmwe abandyegasse wamu ne mulonda omuntu omu mweyawulayawulamu ye n'asigaza obuwagizi bwe nga ye era n'asigala nga abawangula. Kakati no Eke okujjukizayo katono emabega waliwo komoledi munnaffe ayitibwa nga Nambeemu yavaayo n'ategeeza era ye n'akomba kw'erima n'alayira n'agamba nti bwe bawandiisa ekibiina kino kyonna eky'ebyobufuzi kyonna mu ggwanga Uganda ne bakikkiriza ne bakiwa layisinsi ne bakiwa buli kimu ng'ekibiina eky'ebyobufuzi nga people power baagigaana okubeera nga yeewandiisa ajja kutegeera butegeeze nti ekibiina kino kizze kubeera nga kirwanyisa ate maanyi g'abantu kubanga nti mu Uganda ng'ayongerezaako Nambeemu n'agamba nti mu Uganda essaawa zino tewali kibiina Jeno Museveni kyasobola kubeera nga kikkirizibwa okuwandiisibwa mu mateeka kubanga n'abawandiisa NUP yadde nga bagiyisa mu kukusa mbwe abamu baagobebwa. Bagoba abantu bali basatu mu kakiiko aka Electoral Commission era gye gyalinga emitwe emikulu essaawa eyo
abali mu electoral commission mwe nyini oluvannyuma lw'ekibiina ekyo okubeera nga kyawandiisibwa nga mwami Museveni abuuza kyayitawa okubeera nga kiwandiisibwa. Wabula nze nakugambye mu ntandikwa nti wadde abantu bano baagobwa naye mwami Museveni asobola okuba nga yamanyaako ku mpandiisa y'ekibiina kino ekya NUP naye nga bo aba NUP balowooza teyakola ki teyamanya ng'abantu bano yabagamba mmwe mukiwandiike kubanga buli ekigenda mu maaso mu electoral commission mwami Museveni nga tebana bakwera nga bakikonamu sitampu asooka n'akitegeera. Kaakati jjukira nti mwami Museveni akimanyi nti okula mu buyinza alina okubeera nga alinawo opposition emulwanyisa eyaddala wadde ng'emabega wonna abadde alina kiguumaaza. Kati abantu bakitegeera nti opposition ezibaddewo zonna kiguumaaza okubeera ne opposition kati entuufu eya Mwami Kyagulanyi. Kakati abantu bano ateekwa okuba nga yabagoba ng'abagambye nti mwekambagobe kirage nti abantu bali oba olyawo saamanya naye ate nga kyenkakaza nti Mwami Kyagulanyi mu kwandisa ekibiina kino bakikola mu nkukutu oba gite secret eya waggulu ddala era nga bakimanyi nti Mwami Museveni teyamanya naye ebya Mwami Museveni bizibu ddala asobola okubeera nga yamanya n'agaya n'agaya buganda kati tebalina kye bajja kubanga twamulabako era ng'avayo ng'agamba eyo gurupu ya Kyagulanyi nja kugimalawo era tumulaba ng'agamba nti ekyo kisajja kyange kimpuuga ebyo mu bironde okitegeera era ntumulanga nti omwoyo muyimbi kyokka nja kumuggyako abayimbi bonna ajja kuvaawo kati kye kiri kyenkugambye nti ayinza okuba yamanya mu kwandisa NUP so si nti yamanya okwandisa NUP nti olw'okuba akolagana ne NUP ayinza okuba yamanya okuwandisa NUP naye n'agaya n'anyomerera akasajja busajja ako ako kanyemerera kali mitala wa mugga. Kakati mu kunyomerera n'asalawo ateekawo n'embeera nti bano abawandiise abagobye kakati embeera kakati laba ate ebintu byemutabukira n'alaba nga abantu beyanyomerera bafuusa abaddala kubanga tulaba mu NUP Mwami Museveni yateekayo bambega abayitirivu nyira ku bantu abeewandiisa mu NUP yinza okuga nti abantu nga 45 ku buli 100 zaalinga nsolima baalinga bambega era mbalaba MPs bangi basada eddiiro abamu bali mu NRM abalala bakyaliyo mu NUP abalala bapadde bageze mu Piero ate yiise batandise okusaba bwa minisita abalala bakyali mu NUP naye ate bawolana Mwami Kyagulanyi bawolana Joel Ssenyonyi bamulwana kakati nno nga kiraga nti ensolima zaali nyingi nnyo ezaasindikibwa mu NUP ku lwa Mwami Museveni ng'alowooza nti kijja kuba kyangu nnyo nga bwazza penetrating ebiina ebirala naye ate oluvannyuma ne kimukaluubirira bannayuganda katwalage ku nsolima zino ate bongera okubeera nga bategeera nti abasajja bano si balungi eri Uganda era bongera okubeera nga bamanya nti yadde abasajja bano bakoze ekibiina ekipya naye bakimanye nti kyekimu ne ku ebyo nga DP Buloko abazze okulwanyisa NUP nga tebali ku General Museveni tukavaamu kugambe nti General Muhoozi byavudde mu kumukaayira ne bimuddugalira tubirabe nabyo. Hello Uganda, wake up Uganda, rise up Uganda, freedom for all for freedom, viva viva PFF, viva viva PFF. My mother country Uganda, wake up! Long live Uganda, long live PFF. Defiance forever. Compliance never. May God bless Uganda. Babu ku mulundi ogwasembayo bwe twakutyaza ku mukutu gwaffe guno ogwo muntu wa wansi era wasesetula ensonga zino n'ositegeeza bannayuganda nti abasajja bano abatambula ne Kano Kizza Besigye naddala omusajja ono yennyini akuliddemu okubeera nga yagenda okukulembera ekibiina kino Erias Lukwago nti ono omusajja omugenzi Nadduli nga tanaakubeera nga afa yamuyita sitaani yennyini Sulaiman Jakana Nadduli yali mutuufu ddala ndowooza yali mutuufu ddala kubanga ebigambo bizze byegoberegana era mwenna mujjukira nti abasajja bano basooka ne babeera mu FDC babeera mu FDC ne bajaamukamu nga FDC emaze okufuna ebisawo n'ebisawo bya ssente era bano bagamba nti ssente zino baazimanyaako nga n'okulonda tekunnaba kubeera nga kubeerawo wabula kyannaku nnyo ssente baazoogerako wayisewo emyaka ng'ebiri n'ekitundu nga n'okulonda kwaggwa dda olwo FDC neeyawukamu era mu kwawula mu FDC bino byonna byali mu pulaani nga baagala okukola ekibiina ekipya essaawa zino ekya PFF
Yes, kakati nno nga bwe nkunyonyodde nti abasajja bano basajja babi nnyo nga gye nkomeza, tebaagalangako Munnayuganda, tebaagalangako nsi yaabwe kubanga bakola bazzeeri bo lubuto lwabwe na kubeera nga bakuma Mwami Museveni kubanga buli bye bakola nga bw'olaba bimufevaringa. Kiri ekintu kimu ekiraga Bannayuganda nti abasajja bano bakolera omu, bwe batalivaayo ne beegatta wamu okulaga nti solidarity gye boogerako kakati bagifrontinze ku muntu omu, ate nga balaba amasanyalaze we gali. Yes, balaba ne Bannayuganda we basonze ekisinga okukwasa ennaku. Lukwago yennyini mu Kampala okudda yali asiitaana busiitaani, yali nsiitaana okudda ku bwa meeya. Essaawa zino akimanyi nti ku bwa meeya tasobola kubeera nga addamu okubeera ng'ayitamu, kati agenda kujja yesimbewo nga pulezidenti. Kyova olaba nga bamuteddewo ekibiina ekyo kubanga alina following ebadde mu Kampala mwonna. Following eno ebadde mu Kampala mwonna bw'agattako ey'abantu abali mu Uganda abalala Baganda bamukkiririzaamu, kitegeeza nti bw'aba akakejjuddeko ku bawagizi ba Mwami Kyagulanyi era alina bagenda nabo mu kwesimbawo. Emu esinga ziro. N'Empuuga n'ajja n'akola bw'atyo, ne Mawu n'ajja n'akola bw'atyo, ne Mabika n'akola bw'atyo, n'omulala n'akola bw'atyo, ne ba independent ne bakola bwe batyo. Kitegeeza nti abantu bonna abali ku oluvuganya muba mubatemye. Era kati kyova olaba nga Mwami Kyagulanyi ayina amaanyi mangi nnyo era okusinzira ku lulubo yafuna, ate nga yagamba nti si bwe bulubo yafuna obulala babubba bubbi. Kigambibwa mbu yafuna abaka parliament abasoba mu 2 ne babamumma kubanga byalimu ebyobufuzi. Ate nze ngamba eke akatono ennyo singa abaka bano bakwatibwa ne bayingirira parliament abaka 2 essaawa zino ndowooza singa General Museveni ali mu lufumo. Kisoboka lwakuba nti obuzibu obuliwo nti abantu bano tuuka mu parliament bwe bati era abasinga bagendayo nga baavu, abalala bagendayo nga balina amabanja mangi era nako katuufu, abalala babatiisa. So kitegeeza nti basobola n'okugendayo nga bali 200 naye ne tufunamu abantu abali siriyasi oba abantu abagumu abalemedde ku nsonga nga batono ddala nga bw'olaba kati nti twasigaze abaka batono ddala abalemedde ku nsonga, era ne ku gurawundi ng'obalaba abasinga bonna babawa essente, babawa amamotoka, babazimbira amayumba. Kakati kwe gamba ne babeera nga ekyabatwala mu parliament bakiggusa dda nga bo kati gw'oli ku lulwo nga Munnayuganda nga munnansi anyigirizibwa. So ekyokubeera nga abaka tututte bangi mu parliament si ensonga enkulu kubanga tujja kubatwala nga bangi batuukeeyo babagule era bakyuke kubanga ne ku luno twatwala abaka bali mu 5+ naye essaawa zino bw'oteeka ku minzaani ababaka bameka abakyali ku mulamwa? tulinawo nga 10. Babaka bameka abakyakkiriza muntu wa wansi? Batono ddala. Babaka bameka abakyajjukira nti baafukamira wansi nga basaba akalulu? Mwami Kyagulanyi n'amirira ku magulu gabiri n'abaga nti bannanga ono mu mulonde. Batono nnyo naye nga abasinga bayitamu ku maanyi ge bwe baatuuka eyo ne bamudisappointinga ne bala ne Bannayuganda olukwe. N'abasajja bano Berias Lukwago bakoledde ddala bubi nnyo Bannayuganda. Ate ekintu ekisinga okukwasa ennaku nti bakikoze ku mulembe na Bannayuganda bazuukuse nnyo ne bongera okubeera nga beeyanika nga n'akatono ke babadde bakozeewo kaloba mu kwebuzaabuza kagenda kwongera okubeera nga kafiira ddala babattatanira ekitiibwa kyabwe nga tukimanyi nti General Museveni takuviirako awo. Mwami Museveni yeka story ezize buli lwasooka n'akwambaza engoye enjeru ne muyingira mu kkubo ne mutambula olugendo gwe kimanye bumanya nti we munaatuukira we mulaga nga gw'oyambadde kitaka nga ye akyali mu byeru. Tasobola kukutuusa nga takulabisizza oba oyagala oba tuyagala. Katwalaga akatambi kano bwe tukavaamu General Muhoozi amaze okubeera nga akigwako ekyokya ate nga Katumba Wamala yennyini General avuddeyo n'akakasa ebigambo ensonga zennyini ziraba tweyongereyo. Kale ssebo kati tulina ebika bya parliament abali mu opposition naye nga balwana nnyo Museveni okubeerawo kubanga okubeerawo kwa Museveni kubagaggawaza kubakoledde ebintu bingi. Wano mubalaba mmwe papoti openire mmwe mubalaba mulowooza ba opposition nefe abali eri munda nga tumanya nti oyo Magwaya omumanyi? Magwaya musambi wa kilabu ya Man U atera okweteeba ebiseera awo ebikira ne yeeteeba ffe tumanya nti oyo Magwaya agusambira bali nemwe ne mupapa kuba mubalaba boogera enzungu oluzungu ne lufuuka oluzungu. Omufere wa wano kyasooka okuyiga mu nsi wano ng'onoofera abantu sooka oyiga oluzungu
ate ne kisanga bana abantu bafa abatamanyi byansi bwawulira oli ayoge afumula oluzungu amanya mbwategeera nnyo naye tamanya nti oluzungu lulinga lulinga Luganda lulinga Lunyankole lulinga Luchina era kyova ababofu abagenda e Bungereza ebimu ku nsi Bungereza zefuga kuliko Scotland ne Wales n'ekizibu nnyo kusanga omusikoti ayogera oluzungu era balubakaka kizibu nnyo kusanga omwerisha ayogera oluzungu nenga bwe bali wali be Bangereza bakola United Kingdom nezi kusanze wano bobo yagala okufera abantu gendo osibe mu dictionary ole tofu we toluzungu you know kobe mu parliament bajaga wawulidde omusajja wafu we toluzungu naye ogenda okuddayo kubikolwa ebigoberera oluzungu lwa parliament ogenda okulaba nga tuli mu nyamba okuleta ennongosereza kati ennongosereza ye nga yakyabala ye creating awe bisere bisinga opposition eyiye namwe ne mugitrustinga era singa omusajja ono Kyagulanyi yali tazze mu budde twali badde tukyali wala kyova abantu ba Museveni yagamba nti Uganda nsolo yaabwe akyaliwo nnyo buli yatunuuliranga ekibinja ky'abantu abamuvuganya nga be bano bamukola nsimbi ne kakati baavudde era mmanyi n'abamu bannaffe bakitegedde akasente yakaliriizinze buno obubinja bw'obadde ng'olaba bwewaga bugenda kugula amamotoka amayumba agenda kubulabeeyo nammwe ababukubira mu ngalo n'ababulwanira ku social media babaweeko mulye ku bukunkumuka mugende ku mpewo zonna eyo nga bulwana ng'ono omukulu bukuuma status quo ye abeerewo namwe mulya musimanyi baagala nkyukakyuka kombe bali bannaffe bali already satisfied era bakola buli kyonna ekisoboka nga bayuzinga opposition okulaba nti Museveni asigala muyinza ye nga mwami Museveni w'omulaba ng'ogenda okukola ensimbi forces eziriwo ze zijja okumulaga ekkubo forces eziriwo ku mukutu kwe tuli omusajja Lutamaguzi okuvayo nayogera ebigambo bino oyo wenna Kaseke teyabadde ensobi kubanga abasajja balaga ekibiina ekipya mukadde nga ayatudde n'agamba nti essente zaafulumye mugenda kulaba abasajja nga bakola ebitali bya bulijjo ate nga n'ekibiina okuwandiisibwa n'ekikkirizibwa mu mateeka nakyo kiriko ekibuuzo mu bannayuganda nga bagamba General Museveni akkiriza atya ekibiina bwe kiba nga kya ddala kizze mulwanyisa kizze musiguukula ne bakiwandiisa ate ng'ekiriwo ekiringa ekyaddala oba ekyaddala ekya NUP babasibye bamalidde mu makomera kati ku nsonga eno Lutamaguzi omusekendinga ndowooza nze nakugamba ebigambo bitono nnyo byenkozesa mu nsonga ng'ezo kubanga kakati mwami Museveni era atunuulira abasajja bano balukwago babaddewo ebbanga n'ebbanga mu Uganda ng'ebyobufuzi babizannya era nga yabanyigira amapeesa bakene kyamuzi ne boogera oludikya ne balumalayo kitegeeza nti Lukwago ne bwanajja n'akola ekibiina ne banne ne babeesige tebakyalina maanyi g'abavubuka bagenda kubeegattako era bagenda kufuna basajja badde mu politics bennyini bulijjo be bazannya nabo ababadde mu Kampala n'emirirwano n'Abaganda abakulu abaagala ssente abaavu kaakati be bajja okubeera n'abasajja bo era tosuubira okusanga Lukwago wadde akoze ekibiina ng'atambula mu kkubo ng'aliko namungi w'omuntu amuwerekera era ne wano wennyininyini mu katambi omulabye nga basajja abakulu bakyala abakulu be bali mu kuwaga bagamba tuzze so generation mu ggwanga lyonna oba mu nsi yonna oba mu Africa mwonna oba mu nsi yonna kale ebeerako omukulembeze waayo gwe bayita generational leader essaawa eyo abaaliko abantu gwe bakkiririzaamu nga tabawadde yadde n'ekikumi tabayise na kubayita wabula nga ne bwayitawo obuyisi bwati olw'okubanga ye mukulembeze endowooza y'abantu bali ejja muyiye ey'ekyasa ekyo emyaka gy'abali gyagala okukwatagana n'egigye either abasingako katono oba bamusingako katono nga batambulira mu bokisi y'emu kakati bino byebyete ba generational leader okubeera nga bo tebateekana ssente nnyingi mu byabukulembeze oba byabufuzi mawanga gye babeera bali wabula olw'omukwano abantu gwe babalaga ebiseera ebimu kibayambako n'okufuna obuyambi oluusi okuva ebweru ate mu bawagizi baabwe ab'enjawulo kati nga bulaba mwami Kyagulanyi n'abantu abawaka wano walabye akatambi akatambula ku mitimbagano nga basaba Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo pulezidenti waffe ateeke ennamba ye ya mobile money ku TikTok ye basobole okubeera nga bongera omusondera omusimbi ogugenda okukozesebwa mu kalulu okitegeera nga bannayuganda basaba busabi nga tabagambye na kubagamba ate nga bawano waka so kino kiraga nti omuntu ng'oyo kati ye muntu asuza mwami Museveni nga teyeebase naye bano ba Lukwago yakera nabagamba kati muguleewo ekibiina kubanga yalaba nti Besigye ne Lukwago
bavudde mu FDC kitegeeza FDC abagisigaddemu tebalina nnyo maanyi gali awo gasika banafu nnyo kati n'abateerawo kino namwe muguleewo ekibiina abantu bali abandivudde mu FDC abaali babakkiririzaamu ne bagenda mu NUP musigalenga nabo mukyabalina otusanyazo tono twebalina musigalenga mutukozese kakati gurupu y'abantu gye muyina bawagira esigalenga ebawagira mu kifo ky'okubeera ng'evaawo n'eyandayanda tewagire banandala mafaabi tewagire bani abali mu FDC ejjagera bano bamukaaku alaba tebategeerekeka NUP atunulira bamukaaku bamabikke byonna ebyo bikonwa kati babadde balina option emu ya kugulawo kibiina okulaga nti mwami Museveni akola nabo kwe kugulawo kibiina naye singa wadde balaga nti tebakola na mwami Museveni bandisazawo direct butereevu ne bagenda mu NUP kubanga waliwo endowooza eyaliwo ng'abantu bano baagala begate butereevu ku national unity platform kakati waliwo okutuula okwenjawulo okwaba mugaati gwa bata munyagwa n'abantu abalala bangi era abaludde mu byobufuzi naye nga baakona ne baga nti tukole ekyaffe mwami Museveni ajja kutuwa ssente naye nga kino kyonna okwagala okuyingira mu NUP baakuba ttooki ne balabanga bampuuga tebafulumiziddwa bulungi era ne bamanya nti kino ekibiina ky'abantu bategeevu yadde nga Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo tumutwala mbu ng'omudongo naye musajja ali simaati nnyo era ategeera nnyo naffe essaawa yonna agenda kutukwata ku nkona ng'abo bampuuga ndowooza kwe kutyamu okwerabya ebimu ku byo byabagana okuyingirayo ekyali kibaleeta mu NUP nga baagala bajje bazannye ebyobufuzi mu national unity platform kyokka nga mu NUP tukola bya ddala era bakuzuulira abantu ng'ebikolwa byo si bya ddala ng'olabisibwa oba ogenda kulabisibwa ate kasita olabisibwa oba obwedde oba ogenze kaakati bano baatya okubalabisa ne baga nti tujja gere tuzanye ebyobufuzi jjukira bano bakolera Museveni tebali ku opposition kitegeeza ne banaatuuka eyo balina okusigala nga bakolera mwami Museveni okulaga nti NUP mbi kati ate bonolaga nti NUP mbi ng'omaze okujingira ne bakulabisa ne bw'onoovaayo n'okola ekibiina olidde oba omaze okugwa flat abantu bate bakyakonsidaringa kakati no mu mbeera yemu awo nyini ku NUP ensangi zino ebigambo bize biyitingana ku mitimbagano era nga bigambibwa nti omusajja Katumba Generali yavaayo n'ategeeza nti bakugaziya oluguudo era ekitebe kya NUP mbu kyakusendebwawo bannayuganda ne bakuma akaliro ne bongeza ku muliro ne bongeramu kasukaali ne bamugamba aveeyo atangaze era n'ateekebwa ku nninga olunaku olwaleero njagala tusooke tuwulirize ebigambo bino byayogedde bwe tukavaamu ojja otangaze ku nsonga eno ate tweyongereyo mu muhoozi otegere nti eggwanga eri Amerika nzikiriza abasajja balina amaanyi nakugambye eggulu ekibiina ekikyali ekijja myaka ena kirina amaka geetongodde ate nga galabika bulungi kakati nti eyo nnugu kubanga bo bamaze emyaka emeka mu buyinza naye ne gye buli eno bakyapangisa asamba jja amawuli agabadde gatambula n'agamba nti bannange si kituufu yadde omulundi ogumu n'akatono kiri fake sinnabadde okukyogerako era bankwotinze bakwotinze bubi si bituufu yadde omulundi ogumu n'akatono bannange si bituufu General Katumba Wamala avudde n'agamba nti bye bagamba nti gavumenti oba oliawo eyina enteekateeka ey'okulabika nti emenya ekitebe eky'ekibiina ekya National Unity Platform si bituufu era tekinnabaawo gavumenti terina nteekateeka yonna era agambye nga minisita owa works tannaba kukyogerako yadde atuliriza sabbiiti yonna gabadde gatambula era wabadde waliwo obweraliikirivu bw'ekika ekya waggulu ennyo mu bawagizi b'ekibiina ekya National Unity Platform mu bafuutu soja mu bakulembeze babadde bagamba nti neera amawulire gabadde gatambula sabbiiti yonna of course ku mikutu emikwanira wala nga gagamba nti minisita General Katumba Wamala yavudde n'ategeeza nti mu mwaka oguddako oluguudo lwa Bombo Road omwaka gw'ebyensimbi ogunaddako nti oluguudo lwa Bombo Road lugenda kugaziizibwa okutuuka ku leeni 5 nga lwa leeni 5 oluguudo olwo olwa Bombo Road lutandikira wano ku Kampala Road ne lugenda luyita ewandegeya ululu wali ku 2 ne luyita ku kitebe ekya NUP Makerere Kavule lugwe bwayise kakati nti okusinza ku mawulire agabadde gatambula nti minisita General Katumba Wamala yabadde abyogedde ng'agamba nti lugenda kukyusibwa lubeere lwa leeni 5 n'olwekyo ebizimbe byonna ebiri ku Bombo Road
nga lugenda kweyeka nti luzimbibwa paka ebbombo kakati nti ebizimbe byonna ebinaagwa mu kkubo oba ebinaagwa mu space eri mu eya lanes 5 bigenda kumenyebwa kakati nti bagenza okutunulatunulamu ng'ebirina okumenyebwa mulimu n'ekitebe ekya National Unity Platform bakiteeke ku ttaka bazimbe ekkubo eppya. Kakati okusinziira ku General Katumba Wamala atuliriza Minister wa Works asinzidde ku mukutu gwa X eyali Twitter ategeeza nti bannange si bituufu yadde omulundi ogumu n'akatono. Bibangamba nti yenze nabyogedde si bituufu ebisaturating bigamba nti nze n'abagambye nti simanye ekitebe kigenda kumenyebwa si bituufu yadde omulundi ogumu n'akatono biri feke sinnaba kubyogerako yadde. Naye nga wiiki yonna gabadde gatambula nti gavumenti eyina enteekateeka y'okugaziyo ekkuba eryo lifuuke lya lanes 5 bwe lifuuka lya lanes 5 kitegeeza ofiisi za NUP zikyali empya ziba zirugenda baba bazimenya era nti gavumenti ebadde ina enteekateeka amawulire gali getugamba nti kakati mafu kubanga bamaze okugasazaamu General Katumba Amala amaze okugayiwamu amazzi gabadde gagamba nti amawulire gabadde gagamba nti babadde bagenda kusasula buli muntu yenna ali ku kkubo eryo naye okusinza ku General Katumba Amala okujjako nga wanaabawo ekirala ekizze ekyo tekiriiyo munywe ku tuzzi mugira munywe ku tuzzi musene ekikkoowe okusinza ku General Katumba Wamala atuliriza bafuutu soja babadde batabukidde eddala ebyaddala nga bagamba mubirabi kati eyo nnugu naye nga bino byonna babadde babyogera nga Minisita General Katumba Wamala tannaba kuvaayo kulaki kati nga bafuutu soja bagamba nti eyo nnugu ekibiina ekikyali ekijja myaka 4 kirina amaka geetongodde ate nga galabika bulungi kakati nti eyo nnugu kubanga bo bamaze emyaka emeka mu buyinza naye ne gye buli eno bakyapangisa kakati nga bagamba nti eyo nnugu n'ebigambirira bingi nnyo ebadde bigenda maaso n'okuleka nti byogerebwa kakati nno akaseera kano kitegedde bulungi nti General Katumba Amala agambye nti bannange tewaliwo nteekateeka kumenya office z'ekibiina ekya National Unity Platform oba okuzimba ekkuba eryo erya Bombolo lituuke ku lanes 5 tusooke tumenye ebizimbe byonna at least for now okusinziira ku galiwo General Katumba Amala agambye nedda. Babuwe ebigambo by'abasajja bano tebyesigika bajja ne babikoonako ne babyogerako mu mawulire bunolowooza nti kiwedde era bakivuddeko ate nga wayise ebbanga ttono mpaawo kaaga akadde ne badda ne batuukiriza ekyo kye bayogerako eno General Katumba Wamala okuba ne yeegaana ebigambo bino gwolowooza bituufu bannayuganda byabagambye bayinza obikkiriza essaawa zino tewakyaliwo munnayuganda n'omu ategeera bigenda mu maaso mu nsi ye akyayinza kukkiriza mu kigambo n'ekimu eky'omuntu yenna akola ne Mwami Museveni njagala ojjukire nti Mwami Museveni naye kennyininyini mu bigambo bye azze abikyusa enkya n'eggulo mujjukira nga yakamala okuwangula obukulembeze bw'ensi Uganda omulundi ogwasooka nga yakawamba era yagamba ekisinza okubeera nga kizza Africa emabega bakulembeze kweremeza mu buyinza era yakyogera mu bigambo bye kakati essaawa zino akunukiriza emyaka 40 natugamba emyaka 75 bwe giwera omuntu oba takyalina vigo okusinziira ku bannasayansi kulembera nsi yonna era yabuuzibwa ndi kakati gwe bonoweza 75 nesimbawo naga nti nonti atolo satanire nonti atolo ng'ategeeza nti sitaani ne bwaba nkemye siyinza kuddamu kwesimbawo nga mpezeza emyaka 75 kati ali mu 80 muntu y'omu yavayo n'agamba nti General Muhoozi simuteekateekangako kukulembera ggwanga Uganda takulemberangako yadde bwa LC mwena mujjukira General Sejjusa yavayo n'agamba nti Mwami Museveni ateekateeka mutabani we kumusikira ku ntebe ya ggwanga Uganda myaka nga 12 emabega Museveni ne mutabani we bennyini ne bavayo ne babyegaana essaawa zino Muhoozi yavudde n'ategeeza ensi nti tewali muntu yenna agenda kukulembera Uganda nga simukwata mmundu kati ebigambo bya Katumba Wamala byayogera essaawa zino toyinza biconsidering ade n'akamu nga mukama we oba ne bakama be bye boogera batambuliramu bulimba bwerere gavumenti yatusuubiza ebintu bingi nnyo essaawa zino bye yatusuubiza nga tulabako nga 0.5% bye bakozeeko tebanaweza na 1% ate nga mu mbeera yemu n'ekibumbe kya Ssaabasajja Kabaka baakijjawo luguudo mu Kampala lwe neerabidde ne bagamba nti bagenda Dugaziya kumpi ne Parliament naye nga nejje buli kati nga bwe lwali bwe luli kumpi ne Sheraton awo emabega awo nga ku Grand Imperial baakijjawo
ekibumbe ekyo ekyali awo naguno gwaka oluguudo olwo terugaziibwanga so ebyokubeera nga bagenda kumanya officer NUP sisobola kubeera nga mbikiriza nti bituufu ate era sisobola kubeera nga mbigaana nti si bituufu kubanga gavumenti ya Mwami Museveni ezikwata n'abantu nga tulaba emisana nga balina mu kamera ne bababuzaawo ate ne bewakana ne bamala ne bayigaana nabbanja mwabalaba bavaayo emisana ne bagamba mu kamera nti gundi ffe twamukwata ffe tumulina kibalama wayitawo olunaku lumu n'avaayo n'agamba nti nze simulina era simanyi na gyali sinze nkwata abantu naye ng'asooka n'agamba nti kibalama ffe twamukwata kubanga twamukwatira kwaba abantu abamu abaali balowoozebwa okuba nti balumbanga poliisi ne bazookya n'okuwamba emmundu bwakyenkya n'agamba nze sibyogerangako tetukolanga ki tetumuwambangako gavumenti temulina mwalaba Mariam Wangadya bwalimbalimba ensi akulira akakiiko kalira eddembe ly'obuntu naga nti abantu bano si bannayuganda naye ng'abantu bano balina gye babazaala weebali balina abaana baabwe bazaala balina amakaaga balina famire zaabwe so toyinza kukkiriza bigambo bya General Katumba Wamala byayogedde kubanga naye ayogera kufa nga bamuwa omugaati kitegeeza nti bannayuganda tulina kwongera kunkumula matu kwongera kanula maaso na kugula bwongo tulabe ekigenda mu maaso ekke mu mbeera y'emu awo wennyini ku gavumenti ya General Museveni tewabulwa omusajja omukadde ow'enkofiira omusajja General Muhoozi amaze okubeera ng'agwa ku kyokya akawungezi k'olunaku olwaleero yagenze ne yeepankira ku nsi omunnyango bagita super power eggwanga erya Amerika buli muntu lyonna lyawulira n'akankana n'amera n'olutiko ku nsi kuno n'avaayo n'ategeeza nti wakubeera ng'akwata ku nkoona wakasukira ebintu wakusibira engugu ambasada w'eggwanga lino amuze mu nsi yaabwe naye webuwungeeredde ng'ebigambo si birungi ng'omusajja ennyindo yenkata kubanga bannayuganda leero baasuze batunula nga balinda ssaawa 3 omusajja akole ekyafaayo era agoba omusajja ono mu nsi Uganda naye wetujjidde ku mpewo nga Amerika emaze okubeera ng'eyisa ekiwandiiko namutaayika ekyongedde okubeera nga kikankanya abasajja bano nga ne gye buli kati General Muhoozi bannayuganda tebamanyi oba mulamu oba yazirise oba ategeera oba tategeera kubanga tanaddamu kubeera ng'avaamu yadde akanyego akaseka oba akamunyeenya kino kirekawa Uganda ne General Muhoozi ku byazza atwitinga ebyekisiru nga bwe bigambibwa bannayuganda kakati ekiriwo ekikulu kya byonna nti twiti ezo zaaliwo naye tetumanyi Muhoozi okuziteekayo yali ali mu mbeera ki kubanga omuntu asobola okuba nga akooye omuntu asobola okuba nga anyiize omuntu asobola okuba nga asanyuse nnyo nze kyendowooza nga nze ku ebyo ebisatu bw'aba yali tanyiize nnyo yali akooye bw'aba yali takooye nnyo yali anyiize nnyo kati mu siteeti ezo essatu kwe kuli embeera bwe yawandiikira ebigambo ebyo era nga wetwogerera essaawa zino ebigambo ebyo yawandiika yabisiimuddeyo dda ku twita ye Katengo era tebiriyo toyinza bisangayo kitegeeza nti ayinza obyegaana wabula kyannaku nnyo nti agenza okubeera nga abisiimulayo nga ne mu ggwanga eri Amerika byatuuse dda ne mu paaliyamenti oba tugiyite paaliyamenti bannayuganda okubeera nga bakitegeera bulungi nnyo era omubaka omu omunene mu paaliyamenti y'eggwanga erya Bungereza oba giyite seneti ate nga wa kibiina kino ekyayise Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'amugamba nti bakutenda butenzi ne bwoso ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okwotakwota mu gaabwanda omulongo wa Swanga mu Luutanso zaakusabye okkalire kubanga Zzebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye amaka gakulemye emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto tunga obusonzo olugalo bwoti mu ambasada ojja kumanya nti okufumba sikwekwota byawukana byawukanira ddala era ojja kumanya nti eryanda lyokya okusinga omuliro gwa bugubugu gwegeza bugeza omukwateko bwoti ojja kumanya kye bayita omutawaana ogw'eggwanga eri Amerika tujja kuzzaako ekikolwa kyotalisuubira ekiri kubeera mu bwongo obwo mpaka lwoliva ku nsi kuno eya Mukama Katonda gye yatonda so General Muhoozi Kainerugaba ebigambo bino bye yayogera kiraze nti munafu nnyo obwenkanidde awo era bino byonna bye boogera bino byajja yeepanka byajja byayogera ngenda kuba Kenya mu lunaku ngenda kukola atya
kiraga nti munafu nnyo kubanga okuvayo n'olabula omuntu oba n'omuwooninga n'omuwa n'ensalesale nga gwe CDF gwaduumira amagye mu ggwanga kigambo kinene nnyo n'atabeerako kigambo kyavaayo okunyega ku bigambo byo wabula ne bawandiikira bwandisi gavumenti yo eveeyo ennyonnyole ku biki biwayogedde by'otegeeza kakitegeeza gwe yalumbye ate gwalina okwetonda. Yes, gwe yalumbye gwalina okwetonda era nga twalaba mwami Museveni yeetondera eggwanga erya Kenya ku bigambo General Muhoozi bye yayogera era essaawa yonna temwewuunya nga mwami Museveni oba omuntu yenna mu gavumenti ya mwami Museveni avuddeyo ne yeetonda anti azaala ekibi yakiwongerera ku lw'ebigambo bino omusajja ono General Muhoozi bye yayogedde kubanga eggwanga erya Amerika ery'eggwanga eritereka ensonga ne bwe bantono bweti banoonya sipaaka kwe batandikira okubeera nga basobola okujja omuntu ali mu buyinza nga bamukoowadda mu buyinza so eyo esobola okuba entandikwa nga bwe naggambye olunaku olw'okwosa jjo nti entandikwa nnyingi ze tuze nga tulaba mawanga naddala aga Afirika nga zijjako gavumenti n'egwira ddala ku ttaka naye nga si muntu w'amaanyi yagitandise ne bagamba nti twiti yokka ye yajjako General Museveni amaze emyaka 4 nekibanga ekyafayo kubanga nakugamba nti Amerika okujjako tekigyetaagisa kusitula mizinga tekigyetaagisa kuyita basajja bali mu European Union simanya ani Amerika esobola n'okukwata obukwasi sente neziteeka mu opposition nekujjako Amerika esobola okukwata obukwasi nefreezinga ebyobugagga by'abali mu gavumenti bonna nekola ki nebavuwaza mwenna ensi nejavuwaza kati bemala okujyavuwaza nebeera nga eddira opposition nebapika kubanga eggwanga eri Amerika bwe likuba obwavu mu nsi bannansi bajja kwekyawa kituufu nnyo obeekyawa ne beeyiwa ku nguudo oba tosigala mu ntebe tosobola kuvaayo gamba nti Amerika yakoze eki yaleese obwavu ate nga gwali mu ntebe yo okitegeera so Amerika nnyangu nnyo naye ekyasinza okubeera nga nzibu kyova olaba Muhoozi tasobola kuvaayo yadde okukolola ng'omusajja ono seneti amaze okwogera ebigambo byayogera nabuga nti gwe gezaako bugeza olabe era bw'okwata ku ambasada w'eggwanga eri Amerika mu Uganda ogenda kuba olinya egigava nga tonnasena sokola akatambi kano gwe atugoberera ate wetukavaamu njagala onnyonnyole bannayuganda ku bigenze maaso olunaku lwaleero Katikkiro Mayiga oba Charles Peter Mayiga omusajja ono bannayuganda gwe batwalanga omuferesuuti byakoze birekawo ensi Uganda n'Obuganda ne Ssaabasajja Kabaka tulyoke tusiibule tutuuka ku gajja n'Omuhoozi Kayine Rugaba kaseera kano kennyini atuwuliriza ne bwe tujjidde ku mpewo nga tetunnabaggategeera eba tetunnabaggalabako nti ambasada w'eggwanga eriyitibwa Amerika mu ggwanga lino ambasada wa Amerika mu ggwanga lino nti oba olyawo agobeddwa kibadde tekinnaba kulabika nti agobeddwa oba nedda era kitegeeza nti akyaliwo ambasada akyaliwo okusinziira nno ku byabaddewo mu wiikendi yonna General Muhoozi Kayine Rugaba CDF omuduumizi w'amagye g'eggwanga yavuddeyo n'ategeeza nti wanaatera okubaawo a serious confrontation with the current US ambassador mu ggwanga lino yasinzize ku X n'agamba naatera okutandika okufaafaagana n'ambasada wa Amerika kuno ensonga lwaki ngenda kukikola ono butawa kitiibwa Uganda ne ssemateeka butawa kitiibwa pulezidenti w'eggwanga lino ne ssemateeka w'eggwanga yensonga lwaki nti ngenda kufaafaagana naye byajjidde atuliza mu kaseera nga Amerika yakamala okuteeka natti ku basirikale ba poliisi atuliriza bana abagambye okuba nti beenyigira mu kutulugunya mubaka zaake Amerika ne bateekako natti kakati General Muhoozi n'ava n'agamba nti ono ambasada agenda kuba afaafaagana naye era n'ategeeza nti wetunaatuukira ku Mande ng'ennaku z'omwezi 7 ssaawa 3 ez'okumakya anaaba amaze okufuluma eggwanga naye tugenza okuva mu wiikendi nga tweet season ziyataddeyo General Muhoozi ng'ate teziriiyo nga zisiimuddeyo oba nga bazisiimuddeyo nga tezikyaliyo naye agenza okuzisiimulayo nga ebintu byabeka nga ebibadde bitabuseemu tetumanyi General yabadde asaaga oba nedda naye mu Amerika kakati gye nkututte munda mu ggwanga eriyitibwa erya Amerika omu ku ba top senators munda mu ggwanga erya Amerika avuddeyo n'alabula General Muhoozi First Son n'amulabula amulabudde
oluvannyuma lw'okulangirira nti wagenda kubeera confrontation okufaafagana n'ambasada wa America atuula kuno gwe bayita William Pope kakati top US senator mukulu nnyo munda mu ggwanga eryitibwa erya America avuddeyo n'alabula senator gwe bayita Jim Rich oba Research munna Republican akiikiridde essaza eryitibwa Idaho mu lukiiko olukulu lwa America Senate avudde n'alabula Jena Muhoozi Kaine Rugaba avuddeyo n'amulabula n'amugamba nti please speed control Jena Muhoozi bamugambye nti speed control linnya mu kyawakati this is America it will be problematic bizibu bw'okwata ku America bizibu okanga ambasada oyagala kwereetera bizibu okusinzira ku senate ono agambye nti Jena Muhoozi bw'abanga ddala akitegeeza wagenda kubeerawo a serious response to his actions if he dares confront the US envoy to Uganda amagaye bakuwaana segwagadoomera ye Kampala tebakutendereza sigwe first son mukwateko oyo mukwateko ataddeko pale FM ekulera omuntu wa bulijjo senator agambye nti oyo kwata obukwasi kwa ambassador ogenda kulaba serious response enyanukula yafu ojja kugiraba any further confrontation will be very problematic and met with a serious response senator foreign relations committee atula kakiika katuliza ak'ensonga z'ebweru w'eggwanga mu America bw'atyo bw'ayongedde okulabula General Muhoozi Kaine Rugaba kale ebintu nga bigenda maaso ngoleka nti bitambula ano ayongeddeko senator n'agamba nti ambasada w'eggwanga America mu Uganda gwe bayita William Pope n'ekitebe kya America kigenda maaso ngoleka nti kikwatagana ne gavumenti ne bannayuganda abalala mu Uganda muno era nga tekyenyigira mu byabufuzi yadde omulundi gumu n'akatono wabula kugezaako okulaba nti kimpuruvinga enkolagano wakati w'eggwanga Uganda n'abantu bannayuganda akati atuliriza nga bwe tugambye nti Jena Muhoozi Kaine Rugaba CDF yabadde ategeezezza dde nga ebisiimuddeyo yabadde ategeeza nti we zinaatuukira ssaawa 3 ez'okumakya anaaba awedde okufuluma eggwanga oyinza otya okuyisa mutaata amaaso semateeka w'eggwanga Uganda oyinza otya okumuyisaamu agengege ogenda difuluma kati America nayisa okulabula ng'eyita mu senate oyo akikozebwa okuba nti atula kakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga kitegeeza nti ensonga z'eggwanga Uganda zibadde zimukwatako era nga akakiiko kano of course katwala ne katunuulira n'emirimu egikolebwa bambasada oba ba envoys ab'eggwanga America mu mawanga amalala bwatyo Jena Muhoozi bamulabudde bamugambye nti tokigezaako munnange this is America ozannyira ku balala America tebamuzannyirako kikole confront him at your own risk ojja kulaba a serious response b'America naye saawa zino zolekera okuwera 5 ambasada genyina galaga nti akyaliwo nnyo tewali yadde ekyamutuuseeko ataddeko ekkula ery'omuntu wa bulijjo eke babwe abasajja Abamerika enatti basiba banyweza teri kuddiriza bweke bwemamaaza kwogezaako n'olinnya wootalina kubeera ng'olinnya abasajja bano bo tebakulinza Jena Muhoozi ndowooza wayolekedde si wangu wazibu nnyo kubanga batono nnyo abeegezezza mu America fakati tewali yali yeegezezza mu ggwanga lya America n'asimattuka ate nga Jena Museveni olunaku lwejjo nabakoledde akatambi ku mukutu gwaffe guno nga yavayo n'ategeeza nti oyo Saddam ne Gaddafi abo baali mu kusaaga bano abasajja abazungu ng'eggwanga erya America tebalozangako ku bukambwe bw'abasajja Abafirika nga Jena Museveni era ebigambo bino yabyogera myaka mabega nnyo myaka nga 10 essaawa zino musobola okubeera nga ate yayongeramuko ku maanyi nti Abamerika bano ye tabalabamu ka buntu olowooza ki ekimuwaga ekituufu ekiriwo nti ebigambo bibeera bigambo n'ebikolwa bibeera bikolwa kubanga tulabye Jena Museveni ono ng'avaayo akababa ADF okumala emyaka n'ebisiibo twamulaba nga akaaba koni okumala emyaka n'ebisiibo kakati wookabidde koni wookabidde ADF emyaka 20
kakati America superpower waliwo emboozi gye tunyumyako bajjajjaffe banyumyanga engero ne batugerera engero kakati mwami Museveni amanyi okugera engero kye bayita kanga baana nti tokaaba embojja kulya kati ebintu yabeerako ng'ayogera naye ate nga tetugenze nawala eke yavayo n'ategeeza nti gurupu ya Kyagulanyi nja kugimalawo ayina emmundu ayina tanka ayina ssente naye gurupu emulemeredde nga byonna by'ayina tebiyina kati eggwanga eri Amerika ate nga limusinga byonna okuvaayo okwogera bino ndowooza era bye bya bulijjo byazza n'akangazaamu ajja n'ayogera ne bamutulira ne bamuleka n'agenda kubanga ekisookera ddala mwami Museveni akaddiye ne bootafaafagana naye kulwanagana naye okimanyi takyasobola kubeera ng'awangala emyaka egisukka 20 okuva kati nga tuzembya ddala era nga sikuwala na sikwogeza bukyayi mwami Museveni takyasobola kusukka myaka 2 ng'ali ku nsi okitegedde alina okuba nga yafa kubanga nekya tebagigulirira era tebagulirira bulamu bw'abanga alina emyaka 85 essaawa zino kitegeeza nti ajja kuba alina emyaka 15 okubeera ng'akyaliwo ne bw'anaaba akyali ku nsi nga mulamu emyaka egisoba 10 tasobola kubeera ng'akyali ku ntebe y'eggwanga Uganda nga ye mukulembeze oba kitegeera so kati ebyo byonna bw'obitunulira mutabani we asobola okuba nayogera ebigambo ng'ebyo naye eggwanga eri Amerika tebalyemolerako era byonna byonna ebigambo by'owulidde bituufu nnyo kubadde kulabula ate nga waliwo n'amawulire genja okuba bannayuganda enkya ag'ekyama agalaga nti waliwo okwetonda ate okwolekedde okuva ate mu ggwanga Uganda nga kugenda mu ggwanga lya Amerika eke embeereza gye namuhoozi teziyinza kwera nga ziggwayo njala tugenda mu katambi ak'omusajja Mayiga ensangi zino ng'abasajja abadde bamulumbagana ku mitimbagano bavuddeyo ne beetonda bannayuganda bagamba mbu kano kabadi era mbu kuno Mayiga byakola byonna byakwessa mu butaala baali mu badi bwaabwe baali bazanya eke gwe nga omukugu akuba ttooki mu nsonga soko